Waliwo love stories z'owuliriza n'oyagala bakuwe location osisinkane nanyini story omutuuze wansi omubuuzeeko omale omugambe nti ekindeese nzize kubuuza nti oli musiru ng'owulira ebintu byanyumya n'ogamba naye okujjako nga wali waakuloga. Kiki ekikuzibya akatambaala ku maaso okubanga tolaba nti wano wooli wakyamu? Tugenda kusisinkana love story nga bw'oba ojjukira bwe twawulirako munnayuganda omwe yali alaajana n'akayiringu k'omuwala, akayiringu ne kafuuka akayiringu. Ennaku zino ne bw'oyogera naye era akulaga nti nkuwulire yeesibiringa ebyaggwa naye akayiringu kantama. Njagala kusisinkanya akayiringu k'omusajja. Owuliza story n'ogamba wait a minute, oyo gwe boogerako ye musajja oba ye mukazi? Nga ye musajja. N'osigala nga weebuuza abange abasajja baalagawa. Nina omwami gwe nazaalamu oba eyanzaalamu abaana babiri mu misozi. Omwami ono agenda okunfuna nali ndi mwana muto, ndowooza nga ffenna twali bato. Kaseera ko yalina emyaka ndowooza 22 ate nga nze mpeza emyaka 214. Nayina omuvubuka mu kaseera ako eyali ankwana mu bufunze. Nayina abavubuka babiri. Kati njagadde nkuviireko emabega otegeere obuzibu bwange we bujjira. Omuvubuka eyali ankwana yali mwami mukulu mu kaseera ako kunze. Yalina 30 years plus. Alinamu kasente ng'alina akasente ke ng'era alina amaduuka ag'enjawulo agatunda electronic. Mwamisozi omwami oyo yali anjagala naye obuzibu yali ankuba wadde twali tukyali mu courtship. Nga nkubanga baby ye akubira essimu n'agamba nkwagala saawa bwe ziti, bw'otatuuka mu kifo wagambye oba ku dduuka saawa zaggambye n'oyisaamu eddakiika ng'agamba tomanyi kukuuma budde, ye tatambulira ku budde. Mwamisozi nze ndi mukyala nsiba enviiri, nina saluuni gye nkolerako kawempe ku 5 mu katale. Omwami n'angana okuddamu okukola, n'angamba ajja kubampa buli kimu. Ng'akwata ssente n'akwata emitwalo 5 n'agakuwa n'agamba agenda ku shopping. N'agamba saawa bwe ziti nkwagala waka. Naye nali mbeera wa sisita wange kuba nali nga nkyali mikono gy'abazadde bange nga sigamba nti neepangisiza. Naye ng'ajja ku saluuni n'akukima n'akuteeka mu mmotoka n'akutwala, ne bwakusanga ng'olina kasitoma ng'akubuuza akuwa ssente mmeka oyo, agenda kuwa ssente mmeka, ng'azikwata azikuwa ng'agamba yitawo tugende. Ne bangoba ku saluuni ne baga tetujja kusobola fuga bbi lya boyfriend wo. Mwamisozi newankubadde omwami yalina ssente nasalawo ne mwesonyiwa. Era ne mwatula ne mugamba si kyakwagala. Kati ompisa bw'oti nga tonaba nakuntwala waka. But we naatuuka ewo wadde nali muto naye nayimirira ku magulu gange ne njogera. Omwami oyo n'akwata essimu n'akubira maama wange n'amugamba agenda kunnoonya nzite. Agenda kunnoonya nzite. Kati nga wenga mwamisozi nga n'aba boyfriend babiri naye kati nga noonya omutuufu gwani gwe mba ngenda naye. Ne ngamba newankubadde ono kati gwe njogerako gwe nazaalamu abaana. Ngamba newankubadde nti enfuna ye tennaba kuba stable naye nga alaga awe essuubi, alaga muntu mukozi. Ekiseera ne kituuka nga n'oyo omwami yennyini namugamba nga nemugamba nze siwase bampa sifumbirwangako sizaalangako sijjangako lubuto. So omuntu yenna njagala okunkakasa nti oli serious omala genda waffe, mala genda waka. Omwami oyo n'angamba ekyamazima asimiridde bulungi naye tugenda kola. Ne mugamba kyonna ekinaabaawo kazilonga zitugenze ewaka. Kati yennyini kati gwe njogerako Mwamisozi oyo omwami gwe nazaalamu abaana.
Mwamisozi olunaku lwakyalumu omwami nga ŋŋamba kwata nga mpita nga gayi nali nkyali mikono gy'abazadde bange nga mpita ne sisita wange nga wemba nengenda nensoma wadde nali ndi kusoma eno koosi ya hair dressing era nga nva mu bazadde bange wa sisita wange. Mwamisozi omwami lwakyalumu naŋŋamba tugenda kujja ewammwe ku lw'omukaaga. Ne mugamba oŋŋambye lwakubiri nga ku lw'omukaaga mugenda kujja ewaka. Naŋŋamba nayogedde ne bazadde bange ne baŋŋamba nkugambe kati kyekyo ekiri fayino tugenda kujja ewammwe era nkuyise kuwa ssente ogende otegeeze ewaka mu kyalo tugenda kujja tukyaliko ewaka. Mwamisozi ng'omwami akwata emitwalo ng'akwata emitwalo 5 ng'agampa ng'agamba ssente ezo funako ebyokwambala kuba osiba enviiri gwe kati kuba otetenkanya buli kimu tugenda kujja waffe tugenda kujja. Mwamisozi nga nsooka nkubirako mama wange esimu nga nkubirako nga ŋŋamba ne sisita wange gwe mbeera naye nga baŋŋamba nga sisita wange nga nsooka ogende ewa maama obimugambe. Mwamisozi ku lwokusatu ku makya nga nninya ŋŋenda ewa maama nga maama mugamba. Maama ng'agamba bajja abantu bameka nga mukubira mwami nga mubuuza mujja abantu bameka nga ŋŋamba ajja ye ne brother we ne maama we ne sisita we n'omundooza ne kojja we agenda okuba nga ayogera ku sayidi yaabwe lafule nga be bantu 5 abajja nga maama mugamba abantu 5 nga ŋŋamba tugenda kujja n'emmotoka emu ffenna tujjamu mu mmotoka emu kusooka kutuukako mu bakulu nga maama akkiriza. Mwamisozi mu kaseera ako tata wange yali taliiwo. Tata wange yali ali safaari ng'ali Somalia nga tubeerawo nga saddayo mu kyalo kati nga maama mugamba naye abasajja batera okuba bayekataga nti mugenda kujja abantu 5 engeri gyagambyemu bayinza n'okuba balimba. Maama ng'agamba omanyi tetugenda kuyita abantu ba ku kyalo tugenda tegeezaako abantu ab'omu nnyumba ate n'ab'omu nnyumba tugenda tegeezaako babale nga tusooke tukubire taata w'essimu. Mwamisozi nga maama ng'akubira taata essimu ku mirimu gye yali nga taata amugamba yita maama wange jjajja azaala taata omukyala oyite ne muganda wange ne sisita wange kusayidi yaffe wabeereyo abantu 4 mukikola ekintu nga kya mu nnyumba kuba ne bali enteekateeka ze balina balaga bajja mu nju tewali kyetaagisa abantu be bali. Mwamisozi nga ffenna tukkiriza nga tugenda n'ekyo. Naye Mwamisozi mandi olw'omukaaga nga lutuuka mukubira essimu ankubira atusimbudde tukola biki okutuuka ku last moment. Mwamisozi omuntu eyangambye nti bajja abantu 5 nga wazze omuntu omu ate omuntu omu azze nga si yeeye omwami si yazze asindise muganda we omu yekka bw'ati. Muganda we n'aba nayogera n'abakulu nga mwatugambye abantu bwe bati abajja omukulu yalwa nti twafunye obuzibu yalwadde ekiro ne tugamba ate kati okubira omuwala omugamba nti ono yafunye obuzibu n'alwala ate kati tagenda sobola kujja nga tulabanga abajja mu okulowooza nti tuli bayaaye tuba disappointinze kwe kusalawo nze ntuuke. Abazadde ne bakikkiriza nga zze n'eggomesi ya maama ng'eriko ekitambaala nga zze n'ebbaasa ya taata nga zze n'ebbaasa y'omuko nga zze n'ebbaasa ya ssenga. Tewaaliwo bintu bikalu oba sukaali mu biki ebyo ekintu ekyaliwo ekikalu lwali lugoye lwa maama n'amabaasa. Buli bbaasa eya maama erimu emitwalo 10 eya taata ng'erimu emitwalo 10 yasenga ng'erimu emitwalo 5 ey'omuko ng'erimu emitwalo 2. Nga nsirika Mwamisozi nga maama agamba agakasa bonna bakyali bato bagende banaakola banaatereeza ne badda. Tubadde tetuzze nti tuzze kukola n'agamba tetuzze nti tuzze kukola mukolo gwa kukyala wabula tubadde twagala tutuukeko ewaka naye nga era omanyi nti awaka tosobola kutuukawo ngalo nsa biki. Abazadde ne bakiraba
after all twali tetwayise bantu bebbali after all ne bana abazzeewo wakati wali yategedde babagambiddeawo nga bamaze kutuuka kuba maama we yakubakubiranga amasimu ng'abagamba mbadde mbaagalako mujjeko ewaka waliwo obuzibuzibu mujje tebajja nti babaleete bazze bamanye ekigenda mu maaso buli omu bwe yatuuka era maama yakimugambira awo okujjako sisita wange eka ye yali akimanyiiko nange ne maama nga tukikuuma nti kya munju era tewali muntu webbali yagego tewali muntu yavaawo ng'agenda gamba nti nno mubbawo ono azze ewaka balaba mugenyera ne tufuluma ne tukola ki ne tugenda Mwamisozi bwentyo ne ŋŋenda ne nsanga omukulu omwami gye yali ne muganda bagamba babadde mulwadde biki n'atuuka n'aŋŋamba ekyamazima saabadde mulwadde naye banziba kati ate olwedde bagenda okumala mu process mwe banzibira twali tumaze okupulaninga maama ne baŋŋamba tetubaako na kimu kye tusazaamu biki Mwamisozi bwentyo nga nnyingira obufumbo nga tukoze enteekateeka nga ŋŋambye kasita ekirungi taata taliiwo kati tukole buli kimu tukole okukyala okulungi nga ne taata baklanti waffe balungi Beatrice okuva mu Davido Properties kakati olwaleero mbaleetedde protein eri ku kkubo kwennyini saagala ate wenvaamu boda ya sente meka nedda mukwano oluba okuva mu taxi nga otuusi abaagala okukola petrol station abaagala okukola amasomero malwaliro kyona kyagala okukolerawo kifo kisanyukirwamu era still nze nabagaba Mityana Road buli awulira nga wetaaga Mityana Road ontuukirira naye state nemakuba malala tulinako naye Mityana Road ate ye mwina mu bujjuvu protein ziri eka bbiri okuva ku kkubo n'okweyongerayo emabega protein esangibwa jeza so opposite waliwo ne church bagiyita St. Bali ku Ddembe era bw'oba owetekereza video eno gyekoma ogenda kulaba nga Jeza Trading Center oba ogirengera ewali amafuta ga Starbucks so ayagala protein eno nkubirako ku simu kati tukole buli kimu tukole okukyala okulungi nga ne taata akomyewo ne maama n'akigula nange n'ekigula Mwamisozi n'embeera n'omwami ng'ate tenkanya musuubuzi wangatto ng'ate tebamukozesa yeesuubulira engatto ze n'azeetundira alina bakasitoma be alina amaduuka ga sapurayinga ng'akasente oba oli awo kajja mu mbeera mwe kajjira ng'asobola okukundabirira Mwamisozi saabeerako na mwami ono mu kikola kya mukwano kyonna nga sinnabeera naye kuba nagaana saabeerako mu kikolwa kya mukwano n'omwami ono mpaka ng'amaze okuntwala ewuwe nagaana kuba Mwamisozi maama wange yali yankuutira nga ngamba olifuna olubuto ojja ddulya nze tojjanga ewange biki kati nga neekuuma nnyo noono omusajja gwe nkugambye Mwamisozi eyali omugagga era naye nali sibeerangako naye nga naye era mugambye wadde byonna obinkolera ngamba njagala male nkuzimbire kukolera bizinesi ndyoke nkutwala ewammwe gwe beera ewa sisitawo nga ova n'ogenda n'okola namanga tokana ngamba ntogenda kuddamu kola ngenda banku wa buli kimu ngenda kukolera edduuka naye era nga naye mugambye omala genda waffe era nga naye yali munteekateeka ezigenda ewaffe naye ng'aganso agenda wamwe nga sina kufunirawo ogenda kubeera njagala mmala okuzimbira infact ng'aguze ne poloti nga batandise n'okuzimba Mwamisozi ebigambo bino mbikugamba nga baguze poloti nga bali mu kuzimba brother wange nga ya monitoringa naye ekyamunemesa nga nkuba nga mpisa bubi nnyo nga ninga omwana omuto nga ncunga oba muli mu bantu nga kuba naye nga ayikulaga okyali wa sisitawo gy'ova nakubira essimu oba mugenda ku ranch oba akugambye leero ogenda kujja okolereko ku dduuka ku maduuka gange awo Kaleerwe nga waliwo awo edduuka erimu lyali awo nga ku Mawanda Road Mwamisozi ng'omwami ankuba kati netwawukana bwe tuto era n'agamba nti ye alabye abawala abalungi bangi nze situuka ku bulungi bw'abawala bw'abadde nabo abadde n'abazungu abadde ne baani tewali muwala yali ayimiridde mu maaso n'amugamba ekigambo kye mugambye kati nze ntandika nti omugamba ekigambo bwe kityo nti mukyayi ku myaka gyange nga te n'obulungi bwange tebutuuka ku bawala benna be yali ayagaddeko
n'agamba agenda kunnoonya era nakubira mama wange simu n'amugamba agenda kunnoonya ankube emmotoka enfe anantwala yenna anfiirwe mbu bonna banfiirwe mama wange anfiirwe n'abadde antutte anfiirwe naye anfiirwe abantu basatu bonna banfiirwe. Kakati Mwamisozi netandika obbeera n'omwami ono. Bwe ntandika obbeera n'omwami Mwamisozi luba luli olwo omwami ngenda otuuka ewaka nga wengambye nali sibeerangako wuwe sigendangako wuwe nga sirinnyangako wadde mu nnyumba ye. Mwamisozi omwami yali abeera Kyengera oba maze okuntwala bantwala mu maka ge Kyengera. Mwamisozi ngenda otuuka ewaka w'omwami ng'ayina ekitanda 4 ku 6 ng'ayina TV ng'ayina mu nnyumba endabirwa emmeeza seti y'emmeeza yali zaali 3. Ennyumba yali ya double room. N'agamba nze saagula ebintu ebimu nga simanyi bijja kwagala ng'ennyumba neŋŋamba woonojja nga tugula ebintu. Mwamisozi nasanga nga mu nnyumba ebyo ebintu byegambye ebimu ebiri ng'ekitanda omufaliso oguliko tegumalaayo 4 ku 6 nga bwe buno obufaliso obutono obusookerwako. N'aŋŋamba tugenda kugula ebintu konze kale nze nga sibitunuulira nnyo nga mbeera mujjukiza ati munaye wagambye tugenda kugula ebintu munange wagaa tugenda kugula ebintu omufaliso guno obwo tufunira awo omugenyi biki Mwamisozi twabeera ku kafaliso ako. Jjukira nze olwaba okutuuka nkyali awo sinaba ngeze mu kitundu kipya sinnafuna wenkola mbadde nkolera Kawempe nali nkolera Kawempe ku 5 kati nshifutinze nzize Kyengera ekitundu kyenzizeemu kipya sikibeerangamu sinnafuna mulimu kati ate mu process mwe natuukira ndoza nabeerawo emyezi 5 nenfuna olubuto nerunafuya nnyo ku extent ya kufa nga ne bwe bateeka wali n'omutwe nga tamanyi ne bw'aba manyi nga tasobola kuntegeera. Kati nembeera bwentyo okumala emyezi emirala 6 embeera bwetyo nenjibeeramu okumala emyezi 6 nentereeramu emyezi ginemeka 3 egisembayo. Mwamisozi kati neŋŋamba owange oba oli awo kati embeera eno gye mbaddemu ey'okulwala akasente kambeera mu ddwaliro mbeera mu ki. Mwamisozi ne tuzaala omwana waffe asooka nga tuli ku kafaliso ako bwe katyo kali ku kitanda netubeerawo kati nentuuka nendaba ennyumba tugisasula emitwalo 15 ne mugamba naye kaakati omanyi siraba kitubeeza mu nnyumba ya ssente zino zonna nga temuli na bintu nti we tunadda mu nnyumba entono ebintu byaffe tebirina we bijja kulaga ne muga tufune ennyumba entonotono gye tusobola okusevinga kasente tugule ebintu. Mwamisozi omwami nga mpuliriza nga tuva mu nnyumba eyo nga tudda mu nnyumba ya 8,000 n'amasannyalaze 9,000 singa olumu. Mwamisozi nga tubeera ku kitanda kyaffe n'omufaliso ogutajja ku kitanda 4 ku 6 nenga bwogenda okunoonyereza bbeeyi y'omufaliso ogwo eri ku mitwalo ndowooza 15 gujja ku kitanda. Mwamisozi omwami teyagula ku mufaliso. Mwamisozi bwentyo nga nzaala first born wange nga omwami tanguliddeyo wadde akasuka nti kaakano ka mwana ng'agamba ssente buli dakiika ye agamba KCCA yatutte ebintu baamukutte enkuba yatutte emaali ng'anguma naye akasente ke yalekangawo ak'okulya mu biseera byalekanga 1,5 buli lunaku. Mwamisozi nga nkozesa 5,000 nensevinga 1,000 nenga bino bibeeredde bwe biti tujja tuuka ne mu ddwaliro nga talina ssente za kumpaza. Gw'abadde anoonya ekifo ekirungi eky'okuwummuliramu ng'ate kiyooyoote bulungi ddala twalonzalonza Janko Hillside View Apartments nga zisangibwa Janyi Church ku Entebbe Road. Apartment zaffe ziri fully furnished nga buli kimu okisangamu. Kuno kw'otadde parking engaz'obulungi ddala, internet ey'obwereere, CCTV cameras wamu ne security eri 24/7. Gw'ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku namba 0770 71 807
98 oba 0704 13 19 99 Hillside View Apartments. Nenga bino biberedde bwe biti tujja tuuka ne mu ddwaliro nga talina ssente za kumpa zagenda mu ddwaliro. Mwamisozi n'ennyingira obubiina bw'abakyala nengula ebintu by'omwana buli kimu nentereka ne ssente z'eddwaliro. Nentuuka okuzaala Mwamisozi nenva ewaka nengenda ewa maama wange Mbale. Ne maama wange nagenda olubuto lwa myezi 7 nembeerayo 89 nenzaala nembeerayo nenva ewa maama wange ng'omwana yateera wa myezi 3 kitegeeza maama namalayo emyezi 5. Mwamisozi mu myezi egyo 5 nga sigamba nti lunaku yalinga atuweereza ssente yazituweerezanga lwa Sunday. Buli lwa Sunday katuweereza emitwalo 5 egyokukozesa. Buli lwa Sunday nga tuweereza emitwalo 5 egyokukozesa. Mwamisozi nasanga ewaka nga wadde ekikopo emyezi 5 gye maze ewaka tekiriiwo. Bwe nakomawo Mwamisozi ewaka kati abadde aliko emitwalo ogumu ekitundu we nazaala omwana n'ayongerako na 15 nabeera nga atulekera emitwalo 2 ng'amata g'omwana agagula n'emitwalo 2. Mwamisozi nentandika okulabirira abaana. Waliwo ku mizigo kwe twabeera nga abakyala balinga bakola nga tebalina gwe balekera baana. Ne bagamba musobola okundekera abaana ne tuteesa ebbeeyi. Mwamisozi nenfuna abaana 3 ku muzigo. Buli mwana nga bampa okumulabirira olunaku lulamba nga bampa 10,000 nga basasula lunaku. Olwo nange nnina owange be baana 5. 10,000 ng'era buli oli olukomawo nga mpa 10 zange 4 n'omulala lukomawo nga mpa 4 nga n'omulala lukomawo nga mpa 4. Nentandika obbeerawo Mwamisozi bwentyo ngambala nti omwami era teyamanyaako nti ndabirira abaana lwa nsonga yakeeranga ssaawa 11 n'agenda ku mulimu ng'abaana babandeetera ewaka nga sisula nabo nga babandeetera ewaka ku ssaawa 1 nga ye yagenze dda ku mulimu. Kati ate nga essaawa zagenda okudda abazadde b'abano abaana baba bakomyewo dda ssaawa 12 kati ate nga ye essaawa zakomawo olwedde nga batutta abaana baabwe ng'ate naye lwayanguya amangu n'akomawo ssaawa 10 n'abasangawo tasobola tegeera nti nno nsiibye nabo olunaku lulamba. Mwamisozi nenkuŋŋaanya akasente ako olunaku lwakya lumu akasente nga nempezaawo akasente. Mwamisozi kye nasookerako nengenda nengula omufaliso nengula sideboard nengula kapeti y'omu nnyumba ey'ekyoya. Nagula omufaliso emitwalo 2 nengula sideboard emitwalo 3 nengula kapeti y'omu nnyumba emitwalo 2 ebyo bye nagula eby'omu nnyumba. Nengulayo amasowaani amalungi nengulayo ebikopo nengulayo amagiraasi ebigenda mu sideboard nga simugambye kintu n'eki agenda okukomawo nga mwebiri mu nnyumba. Nkusooka omanyi omuntu nga waanaatunula n'agamba nnyingidde mu nnyumba nkyamu nga buli kimu alaba kyataaleseemu mwekiri. Nemukulisaayo nemubuuza n'atunula n'abikula omufaliso n'akwata ku kapeti n'agenda n'abikula sideboard n'azisumulula obusumuluzi obwalimu n'azisumulula n'azeekebejja n'agamba weebale kupakasa. Naye nga gwagamba okupakasa andeka waka ate era ansangawo teyambuzaako n'olunaku n'olumu ssente ozigyeewa. Nagamba weebale kupakasa tweyanziza. Ne mugamba kale. Mwamisozi mbuuza ng'omwana ali mu bbanga ki? Ng'omwana akuze omwana wange
bwentyo nga nkuuma abaana Mwamisozi bwe nava mu kuuma abaana nesooka nengula ebintu by'omu nnyumba. Bwe namala okugula eby'omuntu by'omu nnyumba nange neneegulirayo ku ngoye, nengulirayo omwana ku ngoye, naye nemugulira. Omwami oli nga oba tomugulidde lugoye, ye olugoye olwalugula ku Christmas, naye nemugulira nga nti engoye nze nzooza era olulaba nti olwirisa ekitogi omusajja waanaalwambala banaagamba ki. Nenkwata ssente nenkuŋŋaanya akasente akalala nensuubula engatto. Jjukira naye akola mu ngatto. Bwe twali tubeera waali wabeerawo essomero. Mwamisozi kubanga waliwo essomero nga waliwo omukwano gwange atambuza ngoye, kati nga ŋŋamba naye ggwe waneeno okimanyi tulinawo tusobola okukolawo bizinensi, nteekenga wano engoye zange abazadde abajja okuleeta abaana ku ssomero bajja zigulanga. Mugamba nange mbadde nnoonya kintu kye nnyinza kukolera wano, ne mugamba siyinza kusiika byakulya lwansonga nina abaana so akulisikinga abaana b'abandi ngeno wembalabira ate wenfumba ebyokulya abaana beboto waabookya. Mwamisozi nenoonya ekintu ky'okukola netambuza obwongo. Omukyala n'aŋŋamba osobola osuubula engatto. Ne mugamba sisobola kuva waka nendekawo baana, n'aŋŋamba nze nja kusuubulira engatto mbitegeera. N'aŋŋamba naye bbaawe akola mu ngatto, lwaki tomuwa ssente n'akuguliza engatto? Ne mugamba ebyange biba byange, saagala biyingizaamu omusajja, saagala manye nakumanya nti engatto zange kuba tampanga ku capital nti wuuyo. Mwamisozi nga nkwata $5 nga ngawa omukyala, ng'omukyala agenda anguliza engatto ez'abaana, ezisoma, ez'eddagala, kanvaasi, ng'anguliza engatto zonna ezikyala obwa openi, ng'aleeta waka nga tutooza ngatto nga tuzireega. Omusajja bwe yabuuzanga nga ngatto z'oli omukyala mutundirako wano, oluusi naye ajja ne yeetundirako. We kasitoma wajja nga taliwo nkamubuuza kuba aba ambuulidde ebbeeyi. Mwamisozi mu kaseera ako nga nagenda ku family planning. Mwamisozi nkubuulidde ebintu bino byonna bisobole okujjira ku kinyusi ng'ontegedde bulungi, osobole okulaba bw'ononnyamba. Mwamisozi nga nagenda ku family planning ng'olwo omwana wange awezezza emyaka 2 nagenda ku family planning. Kati we nagenda ku family planning nagenda ku kana ey'emyaka 5. Mwamisozi family planning nempisa bubi nnyo, nendwala nga mbreedinga nnyo, nga nakamala nayo ndowooza emyezi 3 naye nga mbreedinga nnyo, ng'omutwe guba gunnuma nnyo nga sisobola kutunula, sisobola kukola kino. Tudda mu ddwaliro. Eddwaliro lyali Wakaliga lye nagendako, baali baliyita Vision, naye kati oba baaligaddewo kisoboka, ndaba kati likyaliwo. Baali baliyita Vision nga gye nali nga ngemera omwana gye bakanteramu. We natuukayo omukyala waawo n'aŋŋamba ku ddwaliro, n'agamba kano akantu kabodde omusaayi gwo nga tukaggyemu. Ne bakanzijamu, mu kanzijamu ne baŋŋamba kati tugenda kuteeka ku famire endala yonna enesooka eggwe mu mubiri. Bawe tukuteeka ku famire endala tuyinza okuleetera obuzibu, osobola n'okufa kuba obadde obreedinga nnyo, omutwe sooka omala okavaringa. Nezikiriza neŋŋenda, ne baŋŋamba oyisaawo emyezi 2 okomewo. Mwamisozi emyezi 2 gigenda okuggwako nga ndi lubuto. Ate nalwo ne luddamu ne lumpisa nga luli we lwasooka okumpisa. Nga we lwasooka okumpisa kati ne luno ate bwe lumpisa bwe lutyo, olwo nga tuyingidde 2017. 2017 nembeeramu eyo embeera bwetyo, bwe ntunda engatto zange. Kati abaana bali nga sikyasobola balabirira Mwamisozi, olwo nsigaza ngatto. Olw'embeera gye nalimu ate nange owange mama wange n'amutwala
mama wange n'amutwala natandika okubeera naye olw'embeera gye nalimu nga sikyasobola mwana wa muntu yenna kati nensigala nga akalya kasente kembadde nfuna nga sikyakafuna Mwamisozi kati nsigaza ka bizinesi kange kanaakengatto whereby nga saagala tunula ku bantu nga simanyi Mwamisozi oyinza kugamba bati Mukama nanyamba eyo embeera nagimalamu emyezi 5 yo nentereera nzirawo bulungi netandika okudda mu ngatto zange kati awo omukyalo omu ye yaddamu okumpa omwana kati mu kaseera we nalwalira abakyala bano ne bafuna abakozi abalala omu yeka yali tafunye mukozi ye nadda nampa omwana nenziramu nendabirira omwana kati Mwamisozi 2018 nenzaala Mwamisozi we nazaala bwenti ono omwana owokubiri yagulayoko ku bugoye naye ebbanga lyonna Mwamisozi eryo nze seekangangako kikopo nti omwami akiguze seekangangako bba nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Seekangangako suuka olugoye amanyi omukazi ayambala Krismasi wansi nawayira kuwayeeza enviiri omwana oba abaana bamanyi abaana babagulira engoye ku Krismasi. Ewammwe ebintu mubitwalayo ku Krismasi, ewammwe bagulayo ku sukaali muceere abigula ku Krismasi, Yidi, Lusooka, Isita, ezo ennaku zonna zitwala nti za nsonga. Mwamisozi we nazaala omwana nga wa myezi 218 n'endowooza okugenda ku kyeyo. Mwamisozi nembeerawo n'omwana wange mpaka 2018 omwezi ogw'omwenda nga mwana wa myezi 3 nengenda nengoba ku passport nengifuna nengiteeka ku ofiisi nentandika otambula eri ebbanga myezi 5 ntambula ku ofiisi eno bagigadde eno bakubbye eno bakoze eki naye nga nakafuna passport nemwegamba munaye tata w'abaana mbadde ndina ekiteeso embeera nga bwe njiraba erabika ku saidi yo si yakukyuka kati mbadde nsaba okkirize ngende ne mugamba mbadde nsaba lwaki togenze ku kyeyo naga ngende ku kyeyo ani agenda eyo ani agenda eyo ani agenda kufiira eyo ani ye kyavu kyatandise ddi nze ngende ku kyeyo ndi masikini nnyo ndyoke ngende ku kyeyo nemeddwa mbuliddwa zaakulya mubuliddwa kyakulya yeewuwe kyamanyi ekikulu kulya. Mwamisozi nengamba omwana anaatera okugenda omwana agenda ku ssomero ono omuto by the way yali atandise n'okusoma nga mufunidde essomero ngenda okuzaala ono ng'omutandisizza ku ssomero wadde yabeera wa maama naye nga asoma ng'essomero lisasula emitwalo 3 ne requirements zonna. Mwamisozi era we twajja oluyombo olwa ddala nenkakasiza ddala omwami ono
wetubanga ne byonna biri bwe biti byonna nga mbikunyonyodde nga n'ekyokusoma tugenda kusika muguwa ebintu tebigenda kuba byangu. Mwami Sozi taamu yasooka ne mugamba omwana agenda ku ssomero, n'agamba omwana owange ajja tandika okusoma nga awezezza emyaka 4 oba omutwala ku ssomero nze sisasula ssente zange ng'omwana agenda kukola volongoto. Ne mugamba ate omwana atandikira weereyo gy'atandika, n'agamba oba gy'atandikira oba si gy'atandikira nze nsasula fees ng'omwana awezezza emyaka 4 oba omutwekayo gw'omanyi gy'onoozijja. Mwami Sozi nga neesiba 2 ku myaka 3 omwana gye yayina nga ngenda akasente nga nkatereka bulungi nga ngenda asasula requirement nga nkwata lumu emitwalo gyange 15 nga ngiteekayo ku ssomero nga nateekayo 2 15 zeza fees 5 gya registration basigala nga bamanja emitwalo 15 ne batuwa uniform ne batuwa buli kimu. Nengamba ndowooza wanaabirabako munnange anaatandikira wanaasanyuka wa. Mwami Sozi omwana yasoma ttaamu nga wadde ekitabo takituwadde takikoze eki nga tabuzizzaako fees omujjawa. Omwana nasoma ttaamu ey'okubiri kati ngenda otambula mu mwezi ogw'omwenda nga bazzeeyo ttaamu ey'okusatu nga tampadde wadde 10. Newe kati mbadde nkugamba nti ne tujjawo oluyombo nga lw'amaanyi nga mugambye agende ku kyeyo n'agaana ne mugakale oba ogaanyi munnange nze kaŋŋende mbadde nsabayo ku kasente ntandika obbigobako ŋŋende. Mwami Sozi ndayira ntya Katonda eyantonda wadde emitwalo 2 wadde 3,000 wadde 5,000 wadde 5 ebya transport kubaawo okuva ekyengero okutuuka Emmengo ku kampani ntwalinyanga taxi ya siringi 5 engofu netambula nogigamba wa Mengo 5 wakali olusi nogigamba wakaliga 5 negamba tuula olusi ngo mulimu taxi abantu ababomanyi aba taxi zotera okulinya nga wa insula akawe Mengo naye ninamu ekido nagamba linnya olumu nagaa leero nkubye nnyo leeta olwasa n'olumu walumu leero teziriimu nteekaawo kuba ku stage awo we nalinga nyinyira nga kati waliwo abataxi abamanyi kuba nagendangayo nnyo nga ntambula nnyo ku luguudo olwo olw'ewakaliga. Mwami Sozi naye nze wadde 5 teyabimpa wabula ne mugamba kale we twali mu mwezi ogw'omukaaga ne mugamba wabula nze saawa yonna ngenda ttambula visa yange eneetera okujja. Mwami Sozi omwami yatandika kudda ssaawa 8 adda ssaawa 6 lwayanguye nnyo 6 ngadda 7 ngadda 8 nemubuuza munnange zino ssaawa mmeka ate kati z'otandise okuyingira nangamba ate mwabanaatera okufuna visa manyiira mbeera ate awo nenkaaba mugaa lwaki ompisa bwoti biki nitubeerawo Mwami Sozi omwezi ogw'omukaaga gwa 7 gwa 8 mu gw'omunaana nga sinnatambula mbuzayo mwezi gumu ne mugamba munnange nno visa yange bagikansolinze ne bagamba emyaka gyange tegitambula. N'atulika n'aseka era nasigala ngadda ssaawa 8 nangamba nze si nga omuntu wono nga Sozi Mwami Sozi wonovaayo n'ogamba nze sikyali oli Sozi gw'omanyi nakyuka ndi Sozi mulala nnyo naye yayogera n'agamba nze sikyali oli gw'omanyi n'ayogera erinnya lye nze sikyali oli gw'omanyi nze ndi muntu mulala nnyo nakyuka n'atulika n'aseka. Kati nali muwoze emitwalo 10 yangamba KCCA emuyodde simanyi ate sente zonna ziri muki naye musindikire sente aveeyo nemuwa emitwalo 10 mbuga KCCA mukutte ne mugamba naye si zange nzeeweze ku maama gundi naye sente zaali zange ng'olwo ntegeseza mwana zimuzaayo ku ssomero 3rd term. Mwami Sozi ekiseera kituuka abaana baddamu okusoma mugamba naye mbadde nsaba kasente omukyala agambye azza mwana ku ssomero
nangamba sirina ssente we nazifuna nja zibawa. Obusungu ne bunkwata ne mugamba bula oli musajja kika kinakuwola ssente zange, ssente nategeka za mwana wange genda ku ssomero, essaawa eno ntegeeza nti woonozifuna ojja zimpa sokanga zakutaasa. N'atulika n'aseka n'agamba emitwalo 10 gy'abadde agenda osasula ttaamu oba mitwalo 10 gy'alya bwe kyaba muzaala zaalya. Emisozi nanyiiga ekiro ekyo ne nkwata ekkubo n'esiba ebintu byange ne ngenda ewa maama wange. Ne mpeeka omwana wange ne mwambaza ovulo omuto, omulala ne muweka ku mugongo, ne mpaakinga ensawo, ne nfulumya ensawo eyange ne nfulumya eyiye. We nafulumya ensawo eyange n'ajja n'agijjayo ku mulyango n'agiyingiza mu nju, ne nfulumya ey'omwana ng'ajjukira mpeese ku mugongo. So afulumya nsawo 2 ate ng'akutte ne ku mugongo, so se fulumya bintu n'abiyingiza. Ne ngamba onolabika ali mu kunzanyisa nange ate olina gy'olaga. Mamisozi we naddamu ne nfulumya ensawo nga nfulumiza ya mwana yangoye ne ngenda ebyange byonna ne mbireka mu nnyumba. Kati ndoza n'amanya nti kati ebintu kembirese mu nnyumba nja kudda. Ne nkwata abaana bange Mwamisozi 2, ne nkwata ensawo yaabwe erimu engoye zaabwe zonna, ne ngamba kasane wa jjajja waabwe wabeerayo engoye nja kukola ki banaayambalanga ezo. Ne tugenda ewa maama ne mbeerawo ekiro kimu. Obugatto nali sinnaba kusuubula, sinnamanya ddi lwe ngenda kutambula. Olwo sikyagala kuteekamu kakasente, sikyagala kukateekamu kuba buli ssaawa bangamba ogenda visa eri kumpi kufuluma. Olwo tuyingidde omwezi ogw'omwenda, mu nnaku z'omwezi tulimu 2 tugenda kuyingira gwa 10. Mwamisozi ne nnoonya omulimu, ne nfuna omulimu ku restaurant. Ne mbagamba nina bebi ne bagamba ojja kujjanga ne bebi wo, ogenda kukola mu kiyungu, ogenda kuba ofumba. Mwamisozi mpeeka bebi wange omuto ono omulala kuba ye baali bazzeemu okusoma nga ye akeera ne tumuteeka ku mmotoka ne mutwala ku ssomero. Already ye yali asigadde asomerayo Ekyengera. Emmotoka emujja eno gye tubeera ne mutwala Ekyengera wali ab'essomero kuba waliyengayo abaana bangi abaavangayo. Mwamisozi bwentyo nakola ku restaurant ennaku 3. Olunaku olwali olwokuna ne bankubya ne bagamba visa ye efulumye, ogenda kutambula Lwakutaano. Mwamisozi nali nakwata ekkubo ne nzira ewaka ew'omusajja ng'ekintutteyo nziggyeyo ebintu byange. Saamugamba nti ngenda kutambula. Natuukayo ng'onaye we nakwata ekkubo ne nvaayo ng'akuba amasimu ne mugamba nkooye neeyisaayo, nkooye embeera zo, ensonga abakulu bamale zituulamu. N'akubira bazadde be nti bagenda kujja ku Sande okutuula mu nsonga ne bazadde bange. Mwamisozi nze natambula Lwakutaano nga bo bagenda kujja ku Sande, naye ne ngamba maama wange, maama tomugamba nti natambudde. Ng'abeera nkulira essimu, abaana bali batya nti balungi. Naku lunaku lwennyini Mwamisozi lwe natambula, olunaku olwo lwennyini yankubira essimu nga maze okutuula mu nnyonyi bwenti. Ne mugamba waliwo muganda wa maama wange yali yasigala Embaale. Nankubira nangamba oli ludda wampa ku mwana. Ne mugamba siriiwo, ngenzeeko wa, ndi mu kkubo ngendako wa maama Mbaale. Bankubidde nti maama mulwadde ali mu mbeera mbi ate tewali amujjanjaba. Kati ndi mu kkubo ndi mugenda wa maama Mbaale. Nangamba ate nga nagambye ku Sande tuli mu kujja. Namugamba ate nkugambyeko nti temujja, munaatuuka okujja nja kuba nkomyewo. Kati ennaku Sande yatuuka neetuuka ng'abeera akuba ku ssimu yange nga teriiko, ng'akubira maama, nga maama amugamba nja mukuwa nga nzizeeyo ewaka kuba nange ndi ku mulimu ate naye yagenze ku mulimu. Ng'addamu akuba nti ate taata neerabidde omukuwa, nja mukuwa olwaleero. Mpaka Sande we yatuuka ne balinnya ne bajja ne bazadde, n'alinnya n'ajja ne muganda we.
Emisozi we bajja nga mama amugamba embeera ebadde bweti ne bweti omwana wange obadde omukola bwoti ne bwoti naye mukama yatambudde yagenze nadda mu kukaaba mbu saaliwo binyumize nagamba lwaki ankoze bwati mbadde manyi bintu gabitereeza mbadde manyi ebyebweru yabivaako kati biki ebyo naye mu periodi eyo yonna yali yafuna omukyala Mwamisozi kalike yaŋŋamba nti nze sikyali oli nakyuka naye nga n'emabega wonna saagadde bigamba abawala bajjanga bamukubira amasimu n'omugambako siri muntu ayomba Mwamisozi wabula ndi kika ky'omuntu anyiiga oba asiba obusungu mu kifo ky'okuyomba n'ensirika nga nnyiize nga sinyiga kigambo na kimu kyombuuza kinkuddamu nga siyombye wabula nga nkusiriikiridde nga olondooza bye bagamba omuntu ne mugenda mu lusirika Mwamisozi ndusobola ndi kika ky'omuntu ekimanyi okusirika naddala nga nsumpulira bwe nnaayatula okwogera nyinza okwogera n'empitawo ebiseera byange ebisinga we mu kunyiiga okungi nsalawo n'ensirika waayita emyezi 3 nagenda gwa 9 ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'ekumi gwa 11 gwa 12 January 2019 omwami yali amaze okuleeta omukyala mu kazigo mwe twali tubeera. Mwamisozi nawe nkugambye nti nakwata ekkubo ngende ewaka nziggyeyo engoye zange nga bamaze okuŋŋamba bampadde visa ne tiketi. Bwe natuukayo nengamba omwami ono we naakwata engoye zange ne nziggyamu agenda kundowolereza nti ngenze sigenda kudda. Mwamisozi ne nnondamu obugoye bw'abakyala oba ne nnondamu obugoye bwange obw'ekikyala ne nnondamu n'obugoye bw'abaana obumu bwe nali ndaba obusigalidde naye ng'ate era ezimu zaaliwo nazirekamu ez'abaana. Ne nkwatamu ne bedi kava yaabwe ey'omutono nali mugulidde bedi kava wano nga ndi nakawere nayo ne ngitwala. Saakwata ku lugoye lwange lwonna lulala ne ngenda. Mwamisozi omwami ono nga nakamala emyezi 3 omukyala yamuleeta ewaka gye yabeeranga ew'omukyala oli. Omukyala oyo yamukubiranga amasimu ssaawa 10 nga twebase namugamba bebi zuukuka tetuukole zuukuka ogenda leero okulya ki ogenda kunywa ki ku kyayi nga bakuba essimu ng'owulira ng'oli mu buliri era n'agikwata n'omubuuza ani oyo n'akusiriikirira. Teyankubako tanvumangako nti oba oli musiru tansoozangako naye ebikolwa oba omuntu Mwamisozi walina obuntu bw'ayinza okukola akolaye naye nti ayimirira akuvume tanvumangako tankubangako sisobola mmuwaayiriza. Ate byonna talemererwanga kugula mmere yakulya ate era byonna tagaanangako kulekawo ssente ez'okulya. Mwamisozi bw'aleeta omukyala njukira naye nabo baneiba abaali bamanyi baneiba n'abagamba ono sisita wange nga abaneiba abalaga ng'oli sisita we naye ng'omukyala gwe baleka ewaka agamba ono omwami wange. Abaneiba nga bo bamanyi abatatu bamugambe bannange obuvumu obujja wano oyingira mu nnyumba y'omukazi. Olwo baneiba abamu tebamanyi nakumanya nti nagenda bweru bamanyi nanoba mwendi mu Kampala kuba sina neiba gwe nagambako nti nagenda bweru. Mwamisozi ndi muntu ow'emmizi sina muntu gwe nagambako nti ngenze bweru ku baneiba tewali n'omu yali akimanyi nedda. Nga batandika omugamba omukazi yakanoba jjojjoozi wano eno oyingidde mu maka ge ate oyambala nangoye ze. Nga baganza omusajja yaŋŋamba tamwagala omukazi yeyeesiba ku musajja tamwagala. Twamubuuza kati ekikwambaza engoye z'omukazi kigwe tewajja nangoye zo
nga banaiba babeera bankubira nga bagane lwaki wetukuba ku simu yo ku direct call tokwata nga mbaga nagikoowa eyo line ng'eriko abantu bangi abantawanya kasita ku WhatsApp twogera nga twogerera ku zi WhatsApp. Nze Mwamisozi ndi kika ky'omuntu atapostinga nti ntambudde ngenze wano kampostinga omuntu amanye nti ndi wano, nedda. Nti ndi musiri muntu wa status manyi okuviewing ez'abala nenze siteekayo status once in a while wenteekayo kati nga tewali ayinza kumanya binkwatako. Kati waliwo omukyalo omwe twagulanga ebintu, omwami gwe yaramugamba naye taata gundi n'oleeta omukyalo ewaka mama gundi kinaamuyisa kitya wajja n'abasanga. Omwami ye yagamba oyo omukyala namugamba oli mama gundi yagenda dda ali bweru yagenda. Naye oyo gw'olaba sisita wange baba bali awo, sisita bamulaba abeera bwereere, sisita ayambala ngoye za muganda we, sisita basula bonna nga bali awo nga sisita afuna olubuto lukula myezi 9 naye sisita natandika okuba ndowooza nga akameeza bamulekera tekakyawera. Sisita n'agenda ab'emizigo balowooza agenze kuzaala akomewo kuba yagenda olubuto lukuze. Munnange tebaamulaba kudda, omukyala teyakomawo. Olwo 2019 tumumazeeko, tutandise 2020 ne bagandooza agenze kulya Christmas, omukyala nakuzaala ajja kudda mu January wa 2020. Omukyala wonna teyadda Mwamisozi nange olwo nali ngenze Saudi, contract yange ngeggwako. Nga ankubira essimu ku WhatsApp nze nga simukwata Mwamisozi anteerako message nga nzisoma simuddamu. Buli lunaku olukya kunsinga ateekako message buli lunaku nga tewali lunaku n'olumu lwe namuddamu. Abaana bange bali ne maama wange omuto asoma muteerayo fees. Kati netuyingira covid Mwamisozi nali ndi meti komawo nga contract yange eweddeko we twayingira covid nengamba kanjira nkola we banaatuteera we naddirayo. Naye Mwamisozi nentuuka nengamba sigenda kudda Uganda, omusajja oyo nga tannawasa kaninda omusajja oyo awase nzire Uganda kuba neesibyeko. Mwamisozi nga mbeera ku kyeyo myaka 3 myaka 4 ng'omusajja abeera yeewuuba maama wange, maama nze sigenda wasa mukazi mulala gundi maama oyo mukazi wange siganye nakola ensobi byonna bye nakola nsaba nsonyiwe maama nsaba onyegayirireko ng'akubira baganda bange ng'abagamba ng'abasiŋŋaana nga boogera munnegeryeko ku maama gundi bambi anyambe tukome tuddiŋŋane biki Mwamisozi nga mbeera ku kyeyo. Omuntu yagenda 2018 omwezi ogw'omwenda nankomawo 2023 omwezi ogwokusatu lwe nadda e Uganda. Mwamisozi nga sinnava ku kyeyo mu covid omwo jjukira abaana baali tebasoma, emmere si ya bbeeyi. Mu covid omwo Mwamisozi nagula poloti, nagulira maama wange poloti 5 7 ku 10 nenjigula $8,000,000 saidi ze ye Nakaseke. Ne muzimbirako ennyumba nnene ddala Mwamisozi, nnene ddala era baabuuzanga ani asitudde wano. Covid ibbanga lyeyamala Mwamisozi simwevuma kuba nali sikyafulumya kasente. Maama gw'obadde ogulira akasawo k'omuceere kiro 5 ng'akugamba nedda esente z'emmere zireke, eno emmere ya layisi tugula amatooke ga 10 gatumala, buli kimu kya layisi.
ennyumba mama wange mwe yali asula landiroodi n'abagamba abapangisa be teri kusasula kuba nabo tebakola ate banazijjawa. Buli mupangisa eyali awo, buli mupangisa yali ku nnyumba ezo landiroodi n'abasanyuwa ssente za rent mwaka n'abaga covid wana yabagamba kuba tetwali tetumanyi bbanga kiri anaamala naye yabagamba ekirwadde kino we kinaggwerako buli omu waddira mu kusasula, temugenda genda kubba, temugenda genda kwetunda, saasasulako ku rent. Ebyo byonna we biggwa maama wange ankubira essimu nga nkyali gyendi ngamba mwana wange abasajja bonna beebamu, ayinza obba omusajja ono akoze bingi ebikunyiiza, musonyiwe muweeyo omukisa omulala. Omukazi yagenda naye ye ensonga gyawa atakkiriza nakukkiriza nti yali yawasa, ate mu bigambo bye amala nakkiriza naye n'agamba abeewaffe abeewaabwe w'omwami bamubanja nze, baganda be tebakyajja waka, bamugamba nti maama gundi anaawulira atya nti wawasa omukazi naffe tukwate ekkubo ne tujja ewuwo. Maama wa muzaala n'amugamba nze wandaga omukazi omu era oyo omukazi gwe mmanyi, tondeeteranga omukazi omulala yenna mu luggya lwange. Kati nga waliwo ko mulamu wange era yaŋŋamba nti yamutwalayokko mu Krisimansi emu, maama wa muzaala n'amugobera ku mulyango namugamba nze omukazi mmanyi, omuzzaayo omukazi wo mutwale ewalala kuomanyi gy'omutwala. Mukazi wo awulira atya nti nange neekobanye ne baleeta omukazi omulala nange nennyaniriza. Nga bwe njogerako ne maama we nga ne maama we alaga ngolo maama we olw'olumu baganda balamu bange bwe bagendayo bankubirako ne bagayogerako ne maama n'omubuuzaako n'agamba baawo namwesonyiwa tategeera musirusiru naye nga takubuuza lwaki takubulya nsonga lwaki amuvuma tategeera musirusiru. Kati nga balamu bange be babiŋŋamba nga banga tetukyali nnyawuwe obukuba kwesiruwaza kiki kyotakoze biki nga bajja nga balaba nange byenkola wadde ate saatuulanga kubyogera. Nendoza musoba ne muganda wammwe nga mumumanyi naye ng'owebweru yabadde tamumanyi. Mwami Sozi maama wange nga baganda bange abalenzi, Mwami Sozi ewaffe ndi omwana omuwala omu yekka, ndi mu balenzi 5 omuwala yenze nzekka, nga bonna abalenzi abakulu ababiri bakulu bange nga baŋŋamba bampita senga musonyiwe aboneredde biki ate omusajja omulala gw'ogenda ofuna oyinza okwesanga nga naye alina mukazi we ate ogenda naye kumuyiga buyizi, kati ogenda noono ng'omanye emize gye ng'osobola ogigumira omanye ewali obunafu bwe. Maama n'aŋŋamba musonyiwe abasajja we bagumiikiriza biki wadde wagumiikiriza kati musonyiwe kati emize emigimu ogimanyi ate kati kyomubonerezaamu ayize tagenda kuddamu. Mwami Sozi nga nzikiriza okusonyiwa omusajja. Story negenda kubeera ya bitundu 2 byokka. Wetuwunzikidde nga famire emutokose nemugamba nti teri yatuukirira, omusajja muddiremu otandika obulamu obupya naye ebikadde byerabire. Njagala kukakasa nti kitwale nti eyo love story yaabwe season 1, lindirira season 2 owulire kye bayita akayiringu. Mu kitundu ekisooka gye twatandikidde twasinkanye omusajja omugagga eyali akuba omwana ow'obuwala nga tannaba namuwasa. Ndi first one with my emotion status, emotionally sinaba kubeera stable bulungi. Oluyimba lwe mbadde ngenda okufulumya nga bwe mmanyi bwe nabagamba nti buli mwezi ng'ennaku z'omwezi lumu ngenda banga nfulumya oluyimba olupya. Oluyimba olubadde luddako lwalina okufuluma nga lumu, the same day I lost my brother. Oluyimba lwali lwa mukwano nga ludigidda nnyo like nga vibe ndalamu. Kakati nempya nga atebijja. Naye olwa stories nga zino ngenda kyusaamu katono. Kati oluyimba olubadde lulina okufuluma July lwe ngenda okuta mu mwezi guno ogw'omukaaga, just few days from now. Oluyimba olwo nalubagamba dda ne mbagamba naye oluyimba olwo baluyita red flag. So keep on checking my other channel, Eya Music, Erisosmo Music Official. That song is coming out in a few days from now. A few days, maybe 48 hours. Those are like
2 days olimbo longenda kubandu taluve mu ddiiro kubanga abantu beetaaga okubanga bino babiwulira buli kaseera. Red flags. Omusajja akyakukwana newankubadde ng'alina ssente akuwa empya n'enkadde naye akkuba n'akutyoboola, omuntu oyo bubonero obulaga nti tolina gy'omutwala. Otera okusanga abantu abo ng'obonoonyereza obulamu bwabwe babaddemu abantu ab'enjawulo be basisinkanye ne balemwa. Oyinza okugamba nti obwavu nze omusajja nga mpa kyenjagala nampa emitwalo 5 egya shopping, oyo omusajja mbeera nteeka omufumira nangamba nti no ngenda kutegeka emikolo nkuwase, ani atayagala mikolo ye ani yatuukirira abasajja bonna be bamu, oli n'agamba nti nze oyo mba mmutwala. Abasinga babyogera nga tannakiyingira, amala kiyingira. Omusajja n'ajja ku mulimu gy'osibira enviiri kubanga ayagala kujjawo n'agamba nti oyo akuwa ssente meka akusibye n'azikwata n'azikuwa. Abamu balowooza mbu eyo laavu, musajja wa kabi nnyo, yakolamu yakikwata, kwegamba munnange nkubuulire okujjako ng'ekikutawaanya kye bayita obwavu, omusajja oyo oba obubonero si bulungi ku musajja gw'oteekateeka okuwangaala naye. Oba onfuna si musajja mulungi kuba oteekateeka okuwangaala nabo. Akukuba tannaba kuwasa, akimanyi ova wammwe n'akukuba, bwana akuwasa n'akuteeka ewe anakuba kyenkanawa. Ebintu ebimu muyayaana okubimanya. Lwaki omuntu ono at this age talina mukazi atudde? Lwaki gwoyinza okuwoza asimanyi olonze ekyapa mmanya go oteeka okwebuuza lwaki omusajja ono? Why? Ebyo bye bimu n'otunuulira omusajja nga mugamba omusajja alina ssente, omusajja alina amaka, temuli mukazi. Abantu abamu balina empisa embi ng'abantu abo bagwana kubeera bokka. Tokyamukanga kubanga bwavu bwe bukutawaanya, yawula okwagala n'obwavu. Kuli kye bakuwa si kwagala, kuli kye bakuwa kukumanipulatinga, kukufera, kukulowoozesa nti olwo ofunye nnyo naye ng'osoba otomera ddebe, ogwa mu bizibu byereere. Ebintu ebyo tobibuusa amaaso. Red flags zibadde 2 zenjogeddeko ku musajja asoose. Okukubanga tannaba nakubaako omwatuuse, so nga ate ne bw'aba mulina omwatuuse, it is not a confirmation. Tetumuwa lukusa kubanga agenda zanyira ku mubiri gwaffe ng'atukosa oba omubiri gwo ng'agukosa. Ekyokubiri ne nkugamba nti omuntu okukujja ku mulamwa, okukujja ku byoliko, teri musajja ajja kugamba nti agenda kujja ku byokola akuteeke waka akulabirire buli kaseera ng'oyanjala engalo ku paadi, ku nnika, ku kaleega. Njogedde obuntu obutandikirwako era nga bonna olina okwanjaza engalo eri omusajja. Omusajja akwagala ateeka okusitula n'oba ng'osobola okwesapootinga mu bintu ebimu, oyo musajja akwagala. Naye oyo ayagala okufuula beega, ayagala okufuula nti oli badependent ku ye, oyimirirawo ku ye mu nsonga zonna, taba musajja wa mulamwa. Ekyo njagala nkikusigemu. Tugende ku musajja ow'okubiri. Omusajja ow'okubiri ono nga ke kayiringu kali akawedde, bannange kano kayiringu ka musajja. Ekisooka atujoze n'ayoleka akabonero akatabuusi kamaaso. Red flags ziyika wano. N'atasobola kujja ku mikolo n'aweereza muganda we. Ekyo kyali kikola kya bujozi, kyali kyoleka oba oli awo bingi ebyekwese mu kyo, nga singa si ku papa, si waasi, si desperation, nga twali tuteekwa okwebuuza ebibuuzo bingi bye tutafuna answers zitumatiza nga tetulina gye tulaga. Sibadde surprised bw'otuuse ewuwe nga talina kyalina. Mutambudde ebbanga ly'obufumbo bwammwe nga muli ku kitanda, omufaliso oguliko tegwenkana, kwegamba obulamu bwe butyo. Njagala bategeeza abaana ab'obuwala. Bino byakolanga nnyo dda. People think that such things are no longer relevant in this generation. Nenjagala kukakasa omulenzi oyo yayaana okumanya newankubadde olina principles zo zenjagala okuwa ekitiibwa of not sleeping with him before marriage. I actually support you over that, kubanga ekyokukuwasa tekijja kusinzira kuba nti yakugezezaako n'omuwoomera nakuba peksen. That's not the case. Si basajja nti basinzira ku ekyo naga nti nze ekiwala bwe namala okuloza ku binyeebwa byakyo nga bikuumufu neŋŋamba banneeka nkitegule. Teriyo omusajja ayogera bw'atyo. Ate nakwewuunyisa, nja kwewuunyisa nti abasajja bangi ajja kulemera ku kiwala ekigaanye omulaga ku mpale. Nawa kino kyandibaamu omulamwa kino ngenda kiremerako paka nga nkikubye embaga.
Ngatalina na bisoobooza byalingizaako so gojjalooza mbu okubagiramu empale olwoba ofuna wiini oli mu kuyiwa bubonero bakuwuuta omukyuza kyuzi temulinnya era byebimu kati gw'oyagala okukakasa nti omusajja tomulumya muwe kyayagala kola kyayagala osobole okumuwangula obulungi omutima akuwase gwe kyenjagadde okugjayo nti yaayaana okumanya olwaleero abawala tosobola kukikkiriza nti abawala bangi ensangi zino ng'omuwala yasomako ng'olaba omuwala wa buvunaanyizibwa atuuka okuba nga asetolinga ne gaayi nga gaayi asula wa mukwano gwe lwakitegeera batuuka okusetolinga nga gaayi talina bintu mu nnyumba mbabuulire wano mu Bafirika edda ensonga ezaabanga enkulu ennyo omuvubuka zosinzirako okuwasa yes bayinza okuba nga bazadde bo baali bakuwadde ekibanja oba ettaka kw'olimira oba kw'ozimba akayumba naye nga bajja mu nnyumba oyina obuliri mugenda kusulawo mugenda kuliira kuki muyina obutandaalo muyina toyireeti gugenda biwulira eri mu maaso weewuunya kati omuntu nga toyina buliri omuntu nga tolina amasowaani tolina amasefuliya kakati olwayo tujja kubanga oyinza okubanga essigiriyo ng'ajja kuba gaasi ng'ajja kuba zino waliwo zino gundi kuuka ez'amasannyalaze eziri modern muve ku buli obwalinga simaabu koyiro obwo nalinga mbutya nnyo nnaku zibaleese bintu nga birala nnyo omuntu naye njagala kukakasa nti omuvubuka akukwana ng'ayinza oba nga yeegaganula n'aba n'akasaati ke kamu bubiri busatu n'akapale ke n'olugatto lwe n'alukuba eddagala munnange bw'aba nga asitenkanyiza n'aba nga afissaayo ezeekuba ekiwoowo ate abamu bwe twala emmotoka okuzooza gye batubbira n'obuwoowo simuba bibatuukako genda okudda mu mmotoka y'okugira nga ebiwoowo babibbe oli agenda nga sozi ate ebiwoowo mu mmotoka bikolamu ki abannoono abuulira gwakoowa omuvuka agenda okuggyako waliwo kana abajjamu ekiwoowo kya kilayanti ng'akitwala ng'akyepiisuula kakati gw'olaba mu buvubuka bw'oti alabika nga aggumidde ne wallahi ng'ewaka gy'asula olemo mutwale omutawaana abegeewo omulenzi kyalayokko naye mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa si kukukubisa ttendo oba kukugobesa mizimu omuvubuka asula wa ogamba okumpasa osula wa njagala okulabako w'osula nteeka okuba nga nabye entunuulira nti omulenzi ampasa omulenzi anneegezaamu ateeka okuba nga alina oyo si kiremya those are your qualities osetinze boundaries oyina ekipima minzaani kw'opimira omuntu akwegezaamu azitowa kyenkanawa oyinza obutatunuulira mmotoka kijja avuga apartment asasula selema ayinza ba nga asasula emitwalo gye 15 oba 2 nga bw'akuwa ensonga ze zitegeerekeka naye n'otwalibwa omuvubuka omugenda okutuuka nga n'obuliri tewali temubiwulidde emirundi egibula n'obuliri tewali kati omuvubuka naye ng'akweyimba mu mbwa akuganza bannange mubeereko nammwe ebipima abantu mubateeke ku minzaani genda okudda omusajja agenda okudda wako omukazi aguze carpet aguze ka sideboard aguze ki ekiralawo kyabadde ayogeddeko aguze omufaliso kati omusajja ng'oyo obeera oyina musajja ki banne newankubadde bababuulirira nnyo abaana ab'obuwala muwa abasajja ekitiibwa oyo omusajja otandikirawo okumuwa ekitiibwa ng'otunuulira ennyumba bw'oti kapeti guwa gigula omufaliso guwa gugula sideboard guwa gigula ebintu ebiri mu sideboard guwa bigula kati omusajja omuwa kitiibwa kikugula mmere kibabagamba nti ensi ebizibu byayo ebyenkomeredde eby'amaanyi kwe kulya okulya kikulu nnyo kirungi nnyo naye tutunulira obulamu obusukka ku ekyo kugula mmere ewugi wava litolya oba ekyakufumbiza omusajja kuwasinzira okumukkiriza kwe kugula emmere bannanga awo tulina ovaawo nsaasira abaana ab'obuwala mwekamba buulire ani ntemeraamu kano mukimanyi nti olwaleero omwana ow'obuwala alina omusajja oba boyfriend oba husband amutunuulira n'anoonya kwasinziira okumuwa ekitiibwa ne kibula ekisooka nga yamufera oba yamulimba yasiga ekifaananyi kirala before bagenza okutuuka ku a few moments later nga gaayi gw'alina ne gaayi gwe yasuubira nti gwasanga nga bwe beesisinkana beekuba gaayi talina kyalina yamufera emikolo
n'amuyingizaamu ekirowoozo ky'okumuwasa. Along the way omuwala amaze okukingiramu ategeezeza famire ye, atuuka omulenzi tali kiriya, bino nabigula agenda okubimubuuza yeebuzaabuza. Omuwala atuuka ku mutendero ogw'okubanga akwata ensimbi aziwa omusajja abeeko byagula ataase ekiswalo kya famire ye. Talina bwabibulya ddadi ne mami nti katembwa bwati bwali. Bebo bembagamba n'awunzika nga yeewasizza. Abasajja bangi bajja kukwanjula naye nga wallahi omusajja omutwalo gwaleese ng'omukazi gwazze okuwasa gwazze okwanjulwa mwanjule nga yeyabiguze. Mulaba ba David Lutalo kuyimba omusajja n'ali eswaga bawininwa gibarema baani naye nga wallahi omukazi ate era yabasasudde. Nga n'ekimuli kye bamukwasiza bano balamu babajja bogera kana akamuli akalimu sima kana akamuli ka roza bwotyo bw'omulabikira obulungi sima kino ekicupa kya fanta bannange n'abeera nga fanta we bannange this apple n'apoloza naye ng'omuwala abatunulira bw'ati ng'ebiwala bireka ng'ebigimu byekubye ekyamaanyi kye byakoze kwe kupangisa gomesi ne bisasula n'omutwalo gumu n'ekitundu ogwa make-up anti bamusasudde kirindi kakota. Oli yagenzo kibalabalamu nga kiggwa kati Katonda n'agenda awo ebiwalo by'omubiri nga byakkute emmere biba bigimu bwe biti ne bitetenkanya akaviiri oba bifuna kaviiri ng'oli yakakooyemu nga tekannaba kaddiwa nnyo ne bigenda bikaddamu ne bikazza bujja ne bisiba nga bwe byambala bwe biti birina engeri gye binyuma. N'abitunuulira nga bikutte ekimuli kye bizza okumukwasa nga tebimanyi na background ya kimuli ekyo naye ng'omuwala yakutte ssente n'ategeka ekimuli kubanga tayagala kuswala. Abawala bangi basisinkanye embeera bwe zityo. Omusajja n'ajja nga akaalakaala ne tanka n'akaalakaala ne fridge washing machine flat screen ennene smart nnene nzibuti naye ng'omuwala ye yabiguze kubanga omulenzi yamutomeza. Kakati amala okumuwasa yeebuuza ono muwe ekitiibwa kusinziira ku ki? Nti mu nsonga z'ekawolongojjo wa kabi gwe tusilwalireko bolowooza obulamu butambulira ku kawolongojjo. Abaana ab'obuwala mutwale omutawaana nnyo okupima abalenzi ababeegezaamu anaakusobola. Abamu mutuuzeeyo nga babasuza njala akalenzi tekakuweeza naye tekakuwa na mmere. Gwe watunuulira bodde n'okatunuulira bwoti fulemu nolowooza nti musajja. Tukeringa kirala nnyo bannange. Ensonga endala omwana ow'obuwala aleese ekirowoozo ekyokugenda ebweru bakole. Omusajja ajereze abo be basajja b'eŋŋamba abatazimbika talina kyali yeegaggasa yeefuula ow'akatawi nga just temulimu kabuka alinga omupikemu nga baaluuni. Abasajja bwe batyo bw'omutebukanga mukwano gwange njagala okusinziira wano banankuba bukubi bananvuma buvumi nkoze kyamaanyi okuwabya abaana ab'obuwala njagala babulya teri mwana wa muntu alina mutwe gwe nga gukola. N'agenda asinkana ekintu ekifaananyiriza omusajja n'amwesiga n'atula mu driver's seat n'atunula bw'ati nga buli waatunula bwe baba tebatomedde kugwa bugwa emmotoka era emmotoka ekulubuse. Ebipapula bifuuse ebipapula. Njagala kusigira kifaananyi kyebyo naye nga gwe kiyingize mu bulamu obubwo. Kakati ogenda okutunira omusajja ng'emmotoka okuva lwe mwasimbudde waka wamwesigisiza emmotoka. Emmotoka njogera ku bulamu bwo, njogera ku mubiri gwo, njogera ku biseera bye eby'omu maaso, njogera ku mukwano gwo gw'omwesigisizza nga bw'eba mmotoka. Mugenza okuva ekajjansi gye musula okutuuka ekibuye ate nga mugenda akatwe gye mulina edduuka. Omusajja nga babakubye ebipapula bina kubanga avuga bubi. Emmotoka agikubye ku bino bigundi ebyawula oluguudo ebyo ku Ntebe Road bwagitomeza. Ogenda okumubuuza nti naye emmotoka babadde nakugamba nti emmotoka yaggwamu amazzi. Emmotoka erimu amazzi nga temuli mazzi, temuli oyiro. N'omubuuza nti service emmotoka eno yagenda ku service nga service eyiseemu kilomita 2,000. Beebo be basajja teri muwala ategeera agenda kuddamu n'enkeera akwesigisa emmotoka eyo. Bw'abanga ye yagigula ajja kugamba emmotoka yange gye parking. Bw'obanga gwe wagigula ajja kugamba nze nja kulinnya taxi emmotoka yo sijja kuddamu gitambuliramu. Kyentegeeza abaana ab'obuwala tajja kutunuulira musajja nga talina buvunaanyizibwa. Atuula relaxinge atunuulire butunuulizi bintu. Trust me, she will take the driver's seat. Kati ono ajerega temulya alowooza ensi eyimiridde ku kulya kwokka. Temulya.
talabawo nsonga lwaki beetaaga okupgradinga, lwaki beetaaga okugattako. N'otunuulira ennyumba yo ng'erimu sideboard ya mukazi ate yagigula wooli, kapeti gy'olinnyako, obulire bwe mwebakako omukazi yabugula. Omukazi n'aleeta ekirowoozo ogende ebweru okuba ekyeyo n'otagula kirowoozo ng'ekyo. Abasajja abamu muswaza, abasajja abamu mutulabisa. Omukazi ng'oyo anoonya bw'akuwa ekitiibwa, wallahi billahi tallahi nga takiraba. Akuwa ekitiibwa kuki? Okumanya bitabuse. Omusajja ne famire ennyini emutunulira n'ebigattagatta ng'era baazaala naye baali mu loosi. Famire walulu etuuka okwegaana egamba gwe muvubuka totusirwalirako. Watulaga omuwala yoli yalimu akamunyeenya. Famire wetuuka okugambira etu, yes, eyinza nga tebabeera naawe 24/7, but I am telling you olubi batunuulira ng'oba nno bwebagerageranya n'obulamu bwabwe batambuliramu nga balaba oyo omuwala oyina mulamwa. Ate bw'obeeranga mu bulamu bwa relationship n'omuntu wo n'otuuka ku mutendero gw'okubanga abalala balaba nti olabika oli likely okusuula oba okufiirwa golodi nga gwe tokiraba, oyongeranga okukakasa nti oli mu buzibu. N'obeera ne babrother ne bagana nkubulye oyo omukazi bw'ali kulema nseeri beekulemye. N'ogenda ewanyoko nagamba mutabani nze nkuzaala, oyo omuwala bw'ali kulema ogendanga kuwangatto. Njagala kukakasa va mu malala, va mu kwesirwaza, oyongere okukitegeera nti could be galubindi oba amaaso go geetaaga okujjako ekifu, but there is something you're missing out. If your friends are always warning you, if you lose that girl ogenda kuba ofiiriddwa zaabu, if you lose that guy ogenda kuba ofiiriddwa. Muwala va mu kucamuka, oba olina emikisa mingi gy'oli mu kufiirwa nga gikuyita mu myaganya gy'engalo ng'olowooza olaba naye nga tolaba. You have eyes, yes, naye tolaba. Maybe you need glasses. Kyamutawana nnyo nnyini ddala. Olw'okuba omwana ow'obuwala atya okuswala, alina by'atunya, tayagala kulumya bazadde be, she decided to compromise again. Addire mu musajja ng'ono. Lindirira ekitundu ekyokubiri owulire kye bayita akayiringo. Nsaba Mukama akusaasire nanga nsaasire. Situukiridde nga bw'otatuukiridde. Ffenna nze naawe twetaaga ekisa ekyo. Ekisa ekyo Mukama yakigaba. Bw'amala okukikuwa n'amanyi okwagala kw'alina gy'oli okutayogerekka n'akugumiikiriza. N'atatolerate nga kwonoonako na kweyisaako nga bw'oyagala ne buli kaseera nga akunoonya. You will not be perfect, but I am telling you, you need Jesus. You need God in your life. Oyo bw'ajja mu nze ansobozesa. Nyinza okuba nga sinnatuukirira nnyo, oyinza okuba nga ensi tejja kulaba kutuukirirayo kwerowooza, naye nga gwe bwetunira ogamba nti ekisa kya Mukama kimmale, kubanga olaba bw'okiroozezzaako bw'olaba bwe wali. Nga bw'otunuulira obulamu bwo n'ensi eyinza okuba nga tebumanyi perfectly, naye nga gw'omanyi kasasirowo, n'ogamba bano tebamanyi. They don't have any idea that I am getting better. You look at those people who judge you n'ogamba naye kakati ono anjajinga, ono nnamula yeefudde ki wano okwefuula kaguji, okwefuula judge, nga bafu nnyo, naye olw'okuba nti Kristo ali mu ggwe akuwa ekisa. Ekisa ekyo n'oba n'akalemberezaako nva kutunira nga wait a minute, ono si gundi mwana tukati avaamuko ebyonsonga, yayiga okwambala neyeebikka yenna. Omuwala yalinga awemulanga awemula mutala ku mutala, atuyiseeko n'atula mu saati nga bakusuubira okubeera ekitundu ekitavaamu kalungi, ekitundu ekitavaamu kimera. Otandise okuvaamu ekimera mpola mpola nga Mukama akolamu omulimu. Nsaba omwanirize mu bulamu bwo, nange mwanirize, ate nga mwanirize buli lunaku. Emirembe gya Katonda nsaba gikubeere nange gimbeere mu linnya lya Yesu, and we all say amen. Thank you so much for watching, darling. Nsaba nkutegeeze ku Aisha Furniture Mart. Njala kutegeeza nti Aisha Furniture Mart tuli mu kabufubi okulaba nga tweddaabulula, nga twetereza okudda mu bifo byaffe mu maka ag'emirundi ebiri, amaka ag'ebbanda, amaka ag'ekatwe Kibuye oba amaka ag'ekibuye. Kakati bw'otunuulira nga bw'olaba mu kiseera kino ebbanda, awo nno Aisha Furniture Mart we yali, kati tojja kutegeerawo kubanga waakyuse. Baasenzeewo ebintu biralamu. Kati bw'olengera kalina eyo olaba nga kalina eyo eri mu kukolebwa. Kakati amaka gaffe gagenda kuddaawo, kitegeeza nti bbanda tugenda kusigazaawo inshallah omwezi ogw'omusanvu gunaatuukira ennaku z'omwezi nga lumu, oba oli awo Allah ng'akkiriza tujja kubanga tutandika
amaka gafaago nga tugaggulawo mu butongole. Gali Banda opposite akapande akanabisunsa. Banda opposite ekipande kya Nabisunsa Girls. Awe wali Aisha Fanjamat ne kati mu kiseera kino njala kutegeeza tuli mu kweddabula, tuli mu kwetereza, bona ogendawo showroom eri empty temuli bintu kubanga bali mu kutereza butereza. Amaka ag'okubiri gali Kibuye kasita okutuka ku roundabout ey'Ekibuye n'okwata ekiddemba kindye oba wakava ku poliisi bwoti ye kalina gy'oddako, actually ye kalina esooka. Bw'ova ku poliisi ey'Ekibuye ojja kubanga kalina gy'oddako eriko Aisha Furniture Mart, eyo kalina kwe tuli ge maka gaffe ag'okubiri amapya. Kalina eyo etunudde mu Prayer Palace, ekkanisa oba church y'abalokole ogimanyi Prayer Palace eKibuye. Kati nga bw'olabira ddala bwewafaanana bwe watyo awo wagenda okubeera amaka gaffe amapya ag'okubiri nga tulina amaka awo eKibuye, nga tulina amaka eBanda. Kitegeeza ki nti olina omukisa ogw'okukozesa promotion oba discount eno kumpi ebula genda ku zero mu kiseera kino eky'omwezi ogw'omukaaga, ogikozese bulungi nnyo obeere nga otuuka ogw'omusanvu wetudira ku miwendo gyaffe giri emikadde nti ono furniture wa miliyoni ziri 22, furniture wa miliyoni 10 nga ziri 10. Naye kakati bw'osanga nga basaze 50%, nga basaze 70%, abula kusala 80%, ekyo kikola Juni ono yekka. Lwaki saaniriza Mama Aisha n'abanga yennyini atubuulira obujjuvu bw'ensonga zino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakasitoma abange abalungi abatali basiraamu, Mukama waffe yeebazibwe. Muli mutya? Mwebale okumpagira bwe batumenya, bwe bamenya we nali nkolera we nalinawo amaduuka agasukka mu 3. Bwe nabakubira omulanga ebintu mbitunda layisi mwabigula kuba nalina ebintu ebisukka mu 10. Yadde nabisala ebbeeyi mwabitwalira ku layisi naye ate at least ofunayo akasente akatono okusinga okubyonoonera obwereere. Kati ate omutawaana we gujjidde nali mmanyi ennyingira nga lumu ogw'omukaaga era nsuubira nakibagambako. Naye kati ku kizimbe ne tulabayo ekintu ekikyetaaga okutereeza buliro fulo kizimbe kye ŋŋendako ekyo. Mr. Suza kibakwatira namaze n'okiteekako ebipande byange. Kiyina fulo esooka ey'okubiri n'eyokusatu. Kati ku fulo ey'okusatu buli fulo kuliko ebinaabiro n'ebiyigo. Kati ku fulo ey'okusatu waliyo ebinaabiro, buli anombo ebinaabiro n'ebiyigo, ebinaabiro n'ettooyi. Kati ttooyi ezo munda ng'eriyo erwatika. Kati ne basalawo balandi road ttooyi eya waggulu bagijjeeyo twongere n'ogaziwa n'olwatika olwo tuluzibe. Kati ne tusalawo nti nnyingira mu gwa 7 nga lumu kyokka ng'ebintu maze obbikola obbizaawo. Kati neefuna wembibikkira ne ngamba kambikumirewo ne babibba. Omusirikale gwe nali ntaddewo si musirikale wa modu naye omuntu akuuma ate nga yateesa n'ababbi ne babibba. Kati nensalawo kubibba mwongere mu bigule layisi byazzeewo nga bwe byaliwo bitanda, entebe, dining, bumeeza, yenna furniture. Kati katugeze waliwo dining ebadde miliyoni 8 kati ya miliyoni 2, ebadde ye 10 ya miliyoni 3. Kati dining ziri ez'amabba ez'amayinja muzimanyi ezaali mu miliyoni 10, 15 kati miliyoni 5 kitundu miliyoni 5. Entebe ezaali miliyoni 10 kati miliyoni 3, ezaali miliyoni 8 kati miliyoni 2 kitundu, ezaali mu miliyoni 2 kati miliyoni 5 kitundu. Bwe tutyo layisi muyitirivu. Nebino mbigule mbimalewo balemu bibba. Nali nganya ate bio okubibaguza naye babibba babimala. Mwanguwe mubigule mubimalewo. Kati omuntu ajja ku inbox yange kasita tangamba nti nze ndi wasuzimo sigenda muguza kintu kyange kyenkana nga babigabe. Naye mwe famire yange njagala mubitwale mubiganyulwemu. Bwe nnyingira mu kizimbe nga lumu ogw'omusanvu entebe gye nnaguze miliyoni 3 egenda kuba ku miliyoni 10 saagala mulemale. Dining gye nnaguze miliyoni 5 kitundu egenda kubeera ku miliyoni 15 oba 14 aba na 3. Dining zange ze ziri mu miliyoni 10 ze ngamba okusukka mu 10 mayinja mabooligi n'ejjinja limu likwatibwa abasajja bana top okugitwala ogiyingiza mu nju yo. Kale mukozesa omukisa guno. Mukozesa omukisa guno naddala bangi mwalinga mulemererwa olw'ebbeeyi yange. Ebintu byange bambi birungi
era bya bbeeyi mbiteekamu ssente nnyingi kati ogeza ng'ekintu ekyo kye mbaguze miliyoni z'essatu mba nakimadde miliyoni 9 oba 8 naye nti ababbi mufo ky'okubibba kambibaguze kambibawe muri famire yange njagala basozimo era kuno kati bino mbiranga ku basozimo kuba mumpagiridde ebbanga sozi ewange bwe tulanga ebintu byaffe kati njagala mwe mba mbiganyulwamu kati no kambabulire ekyamaze omuntu tojja buzinga ovudde limbo nkuwa ekintu kyange ku layisi njagala basozimo mwanguwe ebitanda nga bwe nabiraga mu vidiyo ringa tebannatumenya byonna weebiri Mr. Sozi abalage vidiyo y'ebintu bye nabalaga nga tebannabumenya byonna weebiri era ku bbeeyi eyo gye nayogera ebimu bisenamu weebiri kati ng'entebe eziriko wufa ebitanda ebyo ebyakabye ebiriko dressing mirror entebe leeza pure leeza engoye obumeeza mabo byonna bisaliddwako ebbeeyi naye omugwa 7 nga lumu ekyo kikola okuva kati nga 7 wendikodingidde mpaka nga 31 oba gwa 31 oba gwa 3 simanyi naye nga lumu ogw'omusanvu tuba tuzeeyo ku bbeeyi yaffe eri wabula njagala cash kubanga siina we mbiteeka bwona obisibako mbiteekewa yensonga lwaki mbitadde nakulayisi nnyo gwe ekintu ekiggwera miliyoni 9 okitunze miliyoni 3 ate tosobola kitereka muweereze mumpeereze mujje mu inbox mbaweereze ebifaananyi ntwaleyo ekintu kyeka bannange ndi w'amazima nnyo ambuusabuusa mbuuze Mr. Sozi ekintu nga bwe nkikulaza ate kiba kirungi nnyo buli atuuka eka baŋŋamba mbu ekintu kirungi okusinga bwe kiba mu kifaananyi nfuba nnyo bw'osanga ekintu nga kye nakuwa tekikusanyusizza komawo ku dduuka ng'okomyewo wano e Uganda weeronderemu ekifaanana n'ekyo bw'ojja nga walonda kifaananyi n'otuuka ng'olaba tekikusanyusizza jankuyita ku dduuka ojje ng'okomyewo e Uganda weeronderemu ekirala naye nga mbadde sikifunangako buli gwempa ekintu era nonda naawe nenkugamba kino kyekisinga kyekijja okusanyusa ng'okomyewo abantu b'ensinga okwagala okuguza ebintu byange ebya layisi badayasipula kuba abantu ba diaspora mpagidde nnyo ate ekirala babazi bababba nnyo oli agamba ndaba ono weebweru ekibadde kigule miliyoni 10 kamuga miliyoni 2 banenze ekyange ekigule miliyoni 10 kati kya miliyoni 3 kigule 15 kati kya miliyoni 7 mwanguweeko pyuwaleza engoye ate nali mbikoze ebintu nga byonna nyingira nabyo kati ate nenzira mulose ndala ngera gye nagwamu nga batusengudde bannanga ayina kyabuuza jangu mu inbox yange namba yange eri 0705 94 njidda mu 0705 94 03